Abakulembeze b'obusiraamu nga bakulembeddwa mu disitulikiti kaddi wa Greater Luweero Sheikh Abdul Kadiri Muguluma Kiza bakungaanidde maka g'omumyuka Sheikh Abdul Karim Ssenyange okuweebwa ettu lya Idi okuva minisita ebyenjigiriza y'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo nga lino ayitisa abayambi be abakulembeddwamu Abdul Karim Tamale Waswa. Omukolo gubadde ku kyalo Bulabakulu Ezirobwe mu disitulikiti y'e Luweero. Sheikh Muguluma asiimye bannayuganda balumirirwa bannaabwe omuli Dr. Muyingo olw'okudduukiranga abasiraamu. Abessaza ly'e Nakaseke tukaabiramu olw'ekyengera kye mulina ekya Dr. Muyingo, ate mmwe abali naye oba abalina ekyengera ekyo abessaza ly'e Bamunaanika ne mutakiraba. Asabye abasiraamu bulijjo okusaddaako ebisolo ebitaliiko bulemu kubanga kikontana n'ebyawandiikibwa. Abasiraamu abalala bakulembeddwamu Malumaalo nabo basiimye minisita ne basaba abasiraamu bakomye okuzimba emizikiti emingi kyokka balowooze ne ku malwaliro ku ttaka lyabwe. Okuzimba emizikiti ng'obutiko n'oguzimba wano newali n'oguzimbawo newali ne muguzimbawo kubanga mwawukanye n'ow'ekibuli n'ow'ebukoto buli omu bw'ayazinda mwena musalya wamu newali ne muguzimbawo nga temulina ssomero na limu kyannaku. Abafunye ebintu basanyuse. Nebaza Dr. Muyingo olw'okutusiima. Yetamala atusiza obubaka wa minisita eri abasiraamu. Tulina abasiraamu bangi, basiraamu bannaffe bangi abayina abagagga abasinga ne Dr. Jesse Muyingo, naye omuntu avaayo n'atulowoozako mu kiseera kino nga ye John kusaba Allah amuwe kyasinga okwagala. Ye omugagga Asumani Ssebulondo akulembedde mu maka ge okusala swala ya Idi Matuga mwasinzidde okubalaga obukulu obuli mu kusala ebisolo. Ono era asabidde abakulembeze Allah okubagumya n'okubawa obulamu obulungi. N'abakulembeze baffe bonna ab'obusiraamu Katonda abe ng'akyatuwa obulamu, n'omukulembeze waffe ow'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'omulangira Nakiringe ne Kabaka waffe. Sheikh Sufyan Haruna asabye abasiraamu okumanya obukulu obwa Eden ey'okusala ebisolo. Ayogedde akulembeddemu okusaza Idi maka ga Hajati Hamid Alukabwe e Nansana. Sheikh Sufyan asabye abasiraamu okukimanya nti Nabi Ibrahim yakkiriza okusaddaaka mutabani we Ismail, ekikolwa eky'obwetoowaze eri Allah nga kyawonya omwana w'omuntu. Tusinziira ku ebyo ne tukolaki ne tusobola okukolaki okusala ebisolo olw'obukulu bwabwe bwe baayolesa mu ddiini. Singa nze naawe olwaleero tetuliiwo. Ate abasiraamu mu disitulikiti y'e Mubende nga bakulembeddwa mu disitulikiti Kaddi Sheikh Idris Bashir Senkusu n'omubaka Ndoli William Museveni Idi Aduha bagikuzizza nga badduukirira abasiraamu abali mu mbeera embi ssaako n'abantu abalala nga babawa emmere. Kaddi Bashir ategeeza nti bino byonna biguze mu ssente ziweebwayo abasiraamu eza zaka. Waliwo abantu abasiraamu abasobodde okuwaayo zaka yaabwe ne tugamba zaka eno katugikozese mu kuyambako abo abantu abaali babenefitinga mu mizikiti. Omubaka wa Buweeku Ndoli William Museveni abadde yotaniza akawunga 10 eri abasiraamu. Abaisiraamu nga bakulembeddwa mu Sheikh Ali Hamisi w'Etwale ery'Ekitenga basiimye obuyambi obubaweereddwa. Abantu abasinga obungi tubadde gye tulinda kasente ka nabbanja tulowooza naffe tunaafunako naye tetufunye, naye Honorable weebale nnyo, weebalire ddala. Nakifuma abasiraamu maka g'omugenzi Dirisa Ntulume basalidde waka nga bakulembeddwamu Imam Muhammad Kasule ng'onaasabye abantu obuteerabira kirwadde kya COVID-19 tigyekiri. Abantu mwenna ekirwadde kitambula, ekyokubeera nti buli muntu asaalira mu maka kiyamba ffe. Abakulembeddwamu Haji Siraje Sebadduka basaze nte ne bagaba ennyama nga Sebadduka asabye abalina obusobozi okuyamba ku batalina. Tulaalikibwako olwa jjajjaffe Ibrahimu yali agenda okusala omwana we, Mungu Allah n'amukyusizaamu ne bamuwa kubeera nti asala endiga. Ne Kansala Hussein Muluuta agabidde abakoseddwa omugalo emmere Naggalama era ng'ategeeza nti bangi ku bantu balekeddwa bali mu nteekateeka ya gavumenti. Mulimu abantu abali omubiina ddala abasomesa baffe aba private, ababoda, abatakisi nga takisi tekyakirizibwa na kulinnya ku luguudo. Abamu ku bafunye ku bintu bino basanyuse.